ngenze kusuula endala egamba nti Mivule asengukira bwayise. Lumu ng'okulya kuwedde omwami amaze n'okunyumyayo emboozi eyasesa abaali ku lujjuliro bonna. Mivule n'agamba abakulu nti bakadde omwezi ogujja mbavaako. Ko sengawe nti mwana wange ogambye eki? Ddamu mpulire ko omulenzi nti nnyaba omwezi ogujja nja kubavaako ngende ensula eyo mu kwota. Omwami kwe kumubuuza nti mwana wange enzimbi z'omukoota onoozisobola ye ebyokulya onoobikola otya? Ibana abantu bano balina omukwano mungi. Ennaku zino omuntu bw'akugamba nti ngenda ku kangende nveewo wooli omuntu asanyuka alabanga atikkuse, naye wulira abantu bano naye ebintu byedda walwa kwawabangawo emmere oba gwabanga mukwano ogwali tegunnaseeseetuka. Ye ebyo nga biri awo. Nsonga kyenkulu ekujja wano mwana wange ko Mivule nti sigenda kusasula akantu konna. Mukama wange enju ampadde ya bwereere nga kyayagala kwe kumubeera okumpi buli lwaba aneetaaga aleme kutegana. Omwami kwe kuddamu nti awo nno kyenje ntegeere. Wamma oweereza bulungi mukama wo. N'Abaganda bagamba nti muddu awulira yatabaaza engule ya mukama we. Bw'otyo mwana waffe toddirira. Buli kyokola kikoze maanyi nga weegendereza. Ate yo gy'ogenda okusula osaana okwekuuma ennyo obutamala gajanjaala. Kujanjaala kiki? Obutamala gajanjaala kubanga oli mumwo. Owulira munnange Mivule? Ko ye nti mpulira ssebo. Munnange ennaku tezaalwa olw'okusitula ne lutuuka. Senga wa Mivule yagula obuseffuliya buna, ebbinika emu n'eggiraasi nnya okusibirira omwana we. Ate ye omwana n'agula sitoovu, ebbakuli ez'ekyuma 2, ekikopo ky'ekyuma kimu n'ekyebbumba kimu, okunassaako sigiri emu, ebijiiko eby'oku mmeeza n'ewuuma emu n'essowaani zikigere kya nvubu 2. Ebintu byonna byasibwa ggulo limu. Enkeera Mivule yagenda ku mulimu nga bulijjo. Senga we yali amwesibyeko mbu yali ajjako kumuwerekerako alaba omwana we gy'alaze. Omulenzi naye teyali mubi ng'amugamba nti kale tusanga nno omaze okwesiba kuba omuzungu yansuubiza okumpa emmotoka ku ssaawa 10 nzirukire ebintu byange. Mivule yali nkucwa nnyo. Olwava ku mulimu ng'anoonya kamotoka katono ng'ateesa nennyiniko nti gwe bw'otuuka wali ng'ogamba nti omuzungu akugambye kutwala bintu nange nzekka. Akamotoka kaali kakadde naye nga kamaanyi. Omusajja yakayeekera omuliro. Kwalinga kutemya kikowe nga baatuusedde ekibuye. Mivule ye yasooka okwekoobereza nti ndowooza wano ababiri n'omukulu oyo tunaajyawo. Ebintu byonna tubisse emabega. Ko omusajja nti ate naani? Munnange nze omuzungu andagidde kutwala gwe wekka na bintu byo. Nze sitwala muntu mulala. Gwe naawe abazungu obamanyi. Oyagala alabe nga kyakugambye kyokoze. Oyagala omusajja ngobe ku mulimu. Awo omukyala yali amaze okwesiba mukazi wati oyagambira nti nedda ssebo tekiba kituufu munnange okuva ku biragiro bya mukama wo. Ffe bannannyini mwana tuligenda gy'alaga oluvannyuma. Leka kaakati tuteeke ebintu mu mmotoka omutwale. Motoka bwe yamala okweggwerayo omukyala n'atuula ku katebe wabweru awo ne yeeyogeza yekka olw'essanyu te Katonda ono ani yali amanyi nti Mivule alivaamu omusajja omukozi omulungi bw'ati. Nyabo abaana b'abaami bali mu Kampala muno bayenja buyenzi ng'obutanoze, naye Mivule n'afuna omulimu. Kaakati wuuyo agenze kusula mu kwota. Ye mwannyinaze ne mukazi wange zirobola baliwulira batya nti kaakati Abusolomu asula mu bazungu? Katonda wa buyinza maama, katusabe omwana oyo osanga atubbula anti kiteeza azaala bagenzi. Ebintu ebyo nakyala bye yawereekereza mutabani we ng'agenda ebwayise ew'eri Vansoni Mary babirye. Munnange Mivule bw'atuuka mu kkubo n'alaba ng'obuseppuliyo obwo obuseppiki bojja kumuswaza okutwala ewali Vansoni mukwano gwe. Bw'atyo kyeyava agamba nnyini mmotoka nti owange obuseffuliyo obwo singa ndaba abugula
nandi butunze kuba sirina kye ŋŋenda kubukozesa eri gye ndaga amaka namala dda okugajjuza ebintu eby'omulembe naawe oneerabirako. Omusajja kwe kubuuza nti buli bumeka ssebo? Ko Mivule nti buli buna, kuliko ne giraasi, ebikopo n'essowaani ennene. Byonna oli nga badde abitwala bwampaamu siringi 17 zimmala. Ko munne nti kale tuyimirire nsooke mbirabe. Munnange nga basumulula bintu. Omusajja bwe yakuba eriiso ku bintu yasobola busobozi ensawo ye mu kkooti ng'ajja mu nsimbi Mivule ze yamulamulira ng'azimuwa nga badda ku lugendo lwabwe yogayoga bwayiise. Munnange mu bbanga ery'omwezi ogumu guti ogwasooka nga Mivule ali ne mukwano gwe Livansoni yamegerera n'agejja n'ebyambalo ebimu ne birekerawo okumutuuka. Eliva yalimbalimba Mivule n'amutegeeza nga bakadde be bombi bwe baafa era n'amunnyonnyola nga bwe yali akola mu kampuni gaggadde mu Kampala kyokka n'egwa naye omulimu ne gumuggwako. Mivule mwana muwala bye yamunnyonnyola yabitegeera bulungi byonna era oluvannyuma kwe kumugamba nga bwamukubakuba ku bibegabega nti Eliva mulongo, obulamu bwe butyo bwe buli mu nsi eno. Okusanyuka tekuba kwa lugenderezo so n'ennaku teyinza kuba ya lubeerera. Nsanyuse nnyo okumanya ennono y'obuzaale bwo n'ebikufaako naye nno mu byonna by'oyogedde nkusaba olekeraawo okuwankawanka okulowooza kino nakiri nga weeraliikirira. Nze ayogera naawe nze Mivule, simanyi bakulu kwe basinziirako ntuuma linnya eryo naye nze bulijjo amakulu gendirowoolezaamu gakuba musajja mugumu era atalemwa wadde okuwangulibwa n'ekisinga obukulu bwe buwangaazi. Nze nga ndi naawe okuggyako mpozzi nga sikyafuna nsimbi saagala nate kuwulira oba kulaba nga weegomba. Nasalawo gwe okuba owange okutuusa lw'oliwulira nga tokyanneetaaga. Kyesilowooza nti oyinza okukikola ekyo. Awo omuwala kwe kuggyayo akatambaala akeeru akatonotono mu nsawo ne yeesangula obusiga mu maaso nga bw'afeesa n'okufeesa n'addamu nti wennakusabira ojje tubeere wano ffembi ate wendi kukyayira. Mivule kwe kuddamu nga yenna bw'asugaasugana nti otyo nnyo bw'oyogedde bulungi kubanga olaba nange ndeka bakadde bange n'enzija era tube babiri tomanya nti byenjogera kaakati by'amazima meereere. Obulamu bwange okuva olwaleero bwe bubwo kwebyo oyagala nnyongereko ki nandi kyoyagala neerume lulimi. Munnange ng'abavubuka bombi bamaze okukola obweyamu obutaaliko mujulirwa Livansoni n'agenda ku gigye ne Toofa waffe naye n'asigala mu ddiiro ng'ayisayisa amaaso mu butabo obwali ku mmeeza awo mu nsonda naye olw'okuba bwali bwa Lungereza baaba bwali bwa Lungereza olukalubokalubo yakebera mu bifaananyi byokka nga bweviirako. Kati okuva ku lunaku olwo Mivule ne munne ne baagalana bya kitalo. Mivule yanaabanga emirundi wagindaba yanaabanga emirundi 2 yobeera n'omukazi n'otoginaaba era omukazi ali eyo nga balaanaaba omulundi gumu omukazi gwe mukyafu. Yanaabanga enkya ng'agenda okukola ate n'akawungeezi. Mivule yali amanyi okugolola engoye naye ate Livansoni ng'azigolola okuzoogoloza. Engatto ya Mivule ng'okunyereketa ekinya kidda ku bbali. Mivule bwe yaddanga okuva ku mulimu yasanga nga kacyayi kayidde okweyaliirangako amagi 2 ag'empogola naye nga tegayidde bulungi. Obutundu bw'emigaati 2 nga busiigiddwako bbata. Omulenzi bwe yagenda kuyimbulukuka ssebo ekyeggulo nga bulijjo kubaako nnyama oba byannyanja zenva ez'aba maka nga gaali g'abakungu bannaye. Annange omukwano omupya annange byennyanja nga zenva oba nnyama. Ensimbi zonna ezaakozesebwa mu mwezi ogwasooka zaali z'e Livansoni era ze zaamala.
ate yali tabwatizza omulenzi omugagga. Ebiseera ebyaddirira Mivule n'atandika okuyiwa ensimbi obuteebalira buli kasimbi ke yafunanga ng'akwasa eri Vansoni ng'agula bintu. Omuwala olw'okubanga yali muyigirize bulungi ate ng'amanyiddwa abantu abakulu bangiko, yali amanyi ebifo n'ebintu bingi ebisanyusa mu Kampala n'emiriraano. Lumu Eliva yali asoma mu mpapula z'amawulire ez'Olungereza n'alaba nga balanze ekifaananyi ekinyuma ennyo ekyali kijja okulagibwa mu emu ku nnyumba eziragibwamu ebifaananyi mu Kampala. Munnange teyalwa ng'alinnya bbaasi ng'agenda kugula tiketi eyiye n'eya ttoofa. Mivule bwe yadda emmere baagirya kibaka kubanga ekifaananyi kyali kijja kutandika ku ssaawa 8. Buli kimu baakikolanga mangu, munnange tebaalwa nga bagenda bayingira sineema. Eliva ye yasooka n'anyiga akatebe akaali keewanise ne kakka n'atuula. Naye ye Mivule yakatuulako butuuzi nga tassizza wansi. Ye n'akukunala bukukunazi kuli ng'akatiko. Ate yali abimanyi. Okutuusa munne lwe yamuyamba n'akamussiza ne baatuula bulungi. Munne ekiseera bwe kyatuuka eky'okutandika, oluyimba lw'eggwanga oluggulawo ne luvuga. Abantu bonna ne basituka. Bwe lwaggwako ate ne batuula. Ebyembi Mivule teyamanya nti ate era akatebe keewanise olina kanyiga bunyizi. Ye yalongoosa mpale ye ng'atuula. Ekyennaku Sempala yatuula mu bbanga, enkoona n'agenda agiwuttula ku muti gw'entebe. Ne Kanzungu n'amukwatirawo. Abaali bamulinaanye emabega ne ddyowe ne munneewe be baamuyamba, kyokka Mivule olw'okuba mu kabakaba atajja busera era n'okwagala okwewonya okuswala kwe kugamba munne nti ane kino kitalo kino sikirabanga, simanyi kindiko. Mwattu akatebe okugenda okunkomaga kati omutwe nembanga batatuulangako ku butebe buno. Nze gwolaba ndi musajja mulabi wa bifaananyi nnyo mu Kampala muno, kitalo nnyo. Munne kwe kumusaasira naye kyokka ng'amaaso gonna gamuli ku lutimbe okulagirwa ebifaananyi. Mivule yalaba nnyo anti obulumi bwamuli bubi ate nga n'ebyogerwa ebyali mu Luzungu baaba ekifaananyi tekyanyuma nga tabitegeera. Eliva yatwala Mivule ku bintu bingi eby'amasanyu mu Kampala era emirundi egimu bagendangako entebe ne bagenda e Luzira okukyusa ku bulamu nga eri Vansoni bwe yateranga okwogera. Kati nga wayise ebbanga lya myezi 2 Mivule n'akyusa obuufu okugenda okulaba ku bakadde be ekibuye. Sengawe bwe yamukubako eriiso yakuba enduulu anti ng'alaba omwana we ayimbulukusa abula kwabika. Abawaka bonna baasanyuka nnyo okumulaba era ne bamubuuza ebintu bingi ebyali bimufaako eyo mu nju z'Abazungu gye yadda n'eby'omulimu gwe. Mivule yannyonnyola Sengawe nti ebyenju mukama we gye yali amututteko byalemagana. Sengawe n'amubuuza nti byate byali bitya mwana wange, kaakati osulawa? Ko Mivule nti nnyabo guno omukisa ogw'omu luggya lwaffe tegugambika, mpozi bali babaana baffe be bali gwonoona oba kaŋŋambe nti be bali gufulula. Nze bwe nva wano okutuuka ku nnyumba nasoberwa. Enju eri emu bweti naye esulamu abantu abasukka 20. Kale nno ekyo kyandibadde awo, naye ekyasinga okuntiisa n'okugiremwa bwe bufunda bw'obusenge. Nze bandaga akasenge naye sikulimba nga siyinza kukajyamu n'ebintu saabijja mu mmotoka nga mbeera awo nga ngasonda nga gambula. Naye mba nkyatokoteredde ntyo gye nakuba amaaso nga ku mukwano gwange ono omuvubuka oyo twakola ffenna ye Mulago era nga omukwano gutusaza mu kabu. Okulamusiganya nga kuwedde n'ambuuza kye nali nkola awo ne gye nali nkola era ne gye nsula. Byonna nga bwe yabimbuuza bwe nabimunnyonnyola. Musajja wattu yakwata ku mumwa era ebigambo ebyasookera ddala okuva mu kamwa kwe oluvannyuma lw'akasiriikiriro bye bino: kitalo nnyo mwanattu Mivule, kale tutuule mu mmotoka. Nze saalina kyakwogera. Twayingira buyingizi mu mmotoka nga ye agenda alagirira omugoba okugenda okulagira omugoba okuyimirira nga tuli wakaawe.
nga tujja mu bintu nga tubiyingiza. Awo nno munnaye naguno guliko nkyali eyo. Era wensinziire okugenda okukola sengawe yenyenyo omutwe ng'ebyo abivaako ng'amubuuza birala. Omulenzi waabwe yanywayo kacaayi era olwamala ng'asiibula mukoddomu we yamutumira butumizi kubanga teyamusangawo. Eliva yali muwala wa magezi nnyo okusinga abawala abalala ab'ekigero kye. Okusooka yali muyigirize nga yabangulibwa ddala bulungi. Bagenda okulabagana n'emivule nga Eliva yakamala omwezi gumu gwokka ng'avudde ku mulimu ogwamuweesanga ensimbi ennyingi nnyo mu kampuni emu eyali mu Kampala. Era bakama be baali bamusuubiza nti baali bajja kumuzza ku mulimu gwe oluvannyuma nga bamaze okutereeza ebya kampuni yaabwe mu bbanga lya myezi 4 oba 6. Era baali bamuwadde n'ensimbi ez'okukozesa okumalako ebbanga eryo. Ekyo Mivule teyakimanya musajja wattu kuba omuwala ku lubereberye yamutimba bbula n'amuzibira ddala amaaso. Ekintu ekikulu ennyo ye kye yayeeyanga era ekyamujja ekibuye okugenda okubeera ne Elivansoni yagambanga nti kwagala, naye ng'ekiruubirirwa mu kwagala okwo oluvannyuma ng'omulenzi alinga bambi kyatamanyi era nga takifanako. Kyokka ye omuwala eyalina ekiruubirirwa yafuba n'akituukiriza mu bbanga lye yamala ne Mivule. Mivule yakakasiza ddala nti omuwala be yamutegeeza byali bya mazima, bw'atyo n'afubanga bulijjo okutuukiriza ebyo bye yasuubiza okukola. Mivule yali atandiikiriza okuteresa sengawo obusimbi obumu ng'olwo takyasobola, anti nga Eliva amulumanga bbwa, gwe ng'anaamuliisa atya ebinyeebwa ate nga ne we baali tewaali na kinu. Ensimbi omulenzi nga bwe yazifunanga ku nkomerero y'omwezi era kumpi bwe yaziwanga munne okuzikozesa ye nga bwe yalabanga. Ebiseera bwe byeyongera mu maaso, omuwala n'atandika okusaba munne ensimbi buli kiseera, anti olwo atandise Elivansoni. Toofa teyaddirira, n'asaba mukama we ensimbi mu makkati g'omwezi. Ezo nazo ekiseera kyatuuka ne zigaana okumala. Okwagala kye kubeeredde, omulenzi yagaana okwefeebya. Yagenda bugenze wa ssengawe ng'amusaba nsimbi zonna ze yali amuteresezza. Munnange olwazifuna ng'atoolako ezisinga obungi ng'akwasa Elivansoni nga ye asigaza obwali busigaddewo obutono. Ensimbi ezo bwe zaggwawo, Mivule n'abanga alabuka. Munnange kye yava abuuza munne nti, "Daalingisi, ensimbi nga zitugendako nnyo, tunaakola tutya? Nze ndowooza nti ebintu ebimu twandibisazeeko ne tukozesa ebyo byokka bitasaana kubulawo. Bw'olaba otya mukwano?" Eliva nga yenna yeekabye kwe kuddamu nti, "Gwe ssebo Mivule waakako." "Nze ssebo gwe Mivule waakako, nze gw'olaba ndowooza nnyo ku bulamu bwange okusinga ebintu ebirala byonna. Endowooza ye y'okukendeeza ku byokulya terina kafo mu bulamu bwange. Wasanga ndya nga bampa ebimala baani. Olabye? Manya wansanga neetuusaako buli kye njagala. Era nkwewuunyizza ssente zitugendako nnyo mbu tusale ku bye tubadde tukozesa, simanya tulekewo ebyo bisimaye bye tusaana okubulawo, simanya biki ibyo. Awo nze sisobola kutuukawo mukwano." Mwana muwala bw'atyo bwe yaddamu Mivule. Ebigambo omuwala bye yaddamu Mivule byamufulumya ebweru ne bimukaabya nnyo amaziga. Mivule nno yali mukaabi. Annange awo nno Eliva we yatandikira okugenda ng'akyuka mu mbeera ne mu ndowooza era n'ebikolwa bye ne bigendera okwo. Ebbanga waayita ttono, Eliva n'atandika okulaga Mivule mu bikolwa nti yali amutamiddwa, naye ebyembi omulenzi nga takitegeera newankubadde nga yali olwo aweza emyaka 25. Ye yali kyali kito kimivule kyaffe, eby'abakazi nga yabikeera. Ebiseera eby'emisana Eliva yakolerangamu buli kyonna kye yayagalanga. Oluusi yayinzanga okwekyalirako eyo mu basajja be abalala mu mikwano gye, ate olulala bo ne bajjanga mu nnyumba ye. Eliva atuswazizza. Ng'oluusi Elivansoni
yayinzanga okwekyalirako eyo mu basajja abalala mikwano gye ate olulala bo ne bajjanga mu nju ye. Era Eliva yakolanga bw'atyo okumala kumpi ebbanga lyonna lye yali ne Mivule oyo. Bwe kiti ensimbi za Mivule ne zisaasaanyizibwa nnyo mu ngeri eyo ng'omuwala agulira baganzi be ebintu eby'okubasanyusa anti nga obwana bw'emmeze bw'obumanyi bwe bukuza obwembwa ye erina. Ebintu byayitiriza gwe wamma. Lwali lumu ku ssaawa nga 4 ez'enkya Eliva n'akyaza mukwano gwe Naggagga eyali yakadde okuva e Bulaaya. Eliva ne mukwano gwe baba banywa kacaayi buli nno ke baalyangako nga bakalumya busongezo bw'amannyo. Eliva n'alengera Mivule ng'ajja nnyini yeegolodde mu ngoye ze ez'omulimu asotta akagaali. Omuwala olwamulengera n'agamba munne nti "What to excuse me? Leka ndabe omusajja ono atera okundeetera ebbaluwa zange." Eliva kwe kugenda n'asisinkana Toofa n'amubuuza mu ddoboozi ery'ekikazi eggweweevu nti "Toofa wange, leero munnange obadde ki? Kiki ekikukomezzaawo?" Ko ye nti "Mwattu neerabidde ebbaasa empanvu omuli obutiketi bw'abandi kye kinkomezzaawo kyokka nnyabo teweeraliikirira si kya musango nnyo." Ko Eliva nti "Kakati nno omutima gonzize mu nteeko naye nno munnange eka tojja kutuuka eri abazungu bannannyini mmotoka eyo gy'olaba babeera Nairobi bali mu kuteesa kwa maanyi ate nga kwa kyama. Kyokka bwe kunaagenda obulungi naffe munnange tuyinza okubaako we kututuusa. Leka ebbaasa ngikuleetere." Mivule olwakwata ku bbaasa ng'asotta kagaali ke kudda ku mulimu. Eliva yalaba Mivule agaanye okutegeera nga bw'amukyaye kwe kusala amagezi amalala. Omulundi ogwasooka Mivule yasooka kusanga enkoofiira ey'ekisajja mu kisenge kyabwe kyokka n'atagisaako nnyo omutima. Olwaddirira yasanga ssaati nga yeewuubira ku kati. Omulenzi n'asirika kyokka ne yeewuunya era n'atandika okukeeyererwa emmeeme. Omulundi omulala yasanga ttaayi n'engatto nga biteekeddwa ku mmeeza waggulu. Ku mulundi ogwo omulenzi obusungu ne bumulinnya ku mutwe. Amangu ago kwe kubuuza babiri nti "Nnyabo, olulala nasanga enkoofiira ate olwaddirira ne ndaba essaati n'ensirika. Naye ttaayi n'engatto zino byani?" Ekibuuzo ekyo kyawa Eliva luwenda. Mwana muwala teyalwa n'asituka era yali atudde n'ayimirira ng'ayiguliza n'okuyiguliza. N'alyoka afukumulira Mivule ebigambo ebyamuwaawaaza n'amatu. Yasooka kumuboggolera nti gwe ssebo gwe gwani? Oggyewo obuyinza okumbuuza n'okunneereegako olw'ebintu by'osanga mu nju yange. Tokimanyangako nti wano osula ku lwange so sinza okubeerawo ku lulwo? Weerabidde bwe wajja wano n'obusuuka obutangaala ng'akatimba? Mulabe nno bw'atakyajjukira nti namuliisa okumala ebbanga. Obwavu bwali bukuwunya nako. Kyenkana nakulonda bulonzi mu Kampala kati ojjirirwa nnyini ovumenze. So ng'abakazi twalaba. Mwami weekube mu kifuba obuuze emmeeme eyo oleme okukaalaamuka mu bintu by'otolinaako buvunaanyizibwa. Oba osanze saati oba mpale oba kiki kyonna kireke w'oba okisanze. Gwe kyewandiitaddeko nnyo omwoyo kwe kubanga ng'okyalina akafo wano. Ebyo ebintu ebikulumya omutwe ojja kubisanga emirundi mingi nnyo kutuusa ggwe lw'olikoowa okubiraba n'ogenda. Ye oba owulira ng'olumiddwa nnyo era weetamiddwa, lwaki togenda kaakati? Nze gw'olaba sirina kyenkweguyaamu. Bw'osituka ku ssaawa eno nsigala nga bwendi. Sandyagadde onyigibwe nnyo bw'otyo ssebo. Oli waddembe okweteewuluza. Kati ebigambo ebyo byaluma nnyo Mivule. N'abugujja, n'atiitiira, n'awulira ng'obusungu bujula okumwabya. Naye aba akyasuukira nnyini abimbiira, Eliva n'ayatula. Yamuga nti okuva olwaleero sikyakwetaaga mu nju yange. Kasita oli musajja genda weepangisize eyiyo owone okusanga ng'amataayi n'amasaati agatali gago mu nju. Naye nonkusansidde kuba ndaba oli bubi nnyo mu bintu ebisinga obungi. Ebigambo bwe byatuuka awo ennamisa ate n'etuuka ku nnyoge. Mivule
teyalina nsimbi mu kiseera ekyo kubanga ennaku z'omwezi zaali 17 ate nga yali amaze okugyayo ekitundu ku nsimbi z'omwezi ogwo gwonna n'azikwasa ye gwe yayitanga munne. Omulenzi eyali aswakidde nga yeewaze ng'ekikere ekikubeko Sempala n'akkakkana n'awola. Ebyaddirira bambi tebyali birungi kubanga omuwala ye yali amaliridde obutakyabeera na ttoofa era ekiro ekyo omulenzi baabimusibira ku nnyindo n'agenda asula ewa mukwano gwe Makerere. Mivule bwe yali annyonnyola mukwano gwe yamugamba nti, mukwano gwange saamanyirirwa, omwana omuwala yantwala omutima n'ebirowoozo byange byonna ne biggweera ku ye, naye Eriva kyankoze nkinyenyeza mutwe. Okwewaana kibi naye ttoofa nkoze ku muwala oli n'enkamala, ebyokulya abadde tajulwa, okwambala ng'engoye azannyiramu nzannyire, naye bwe neefuulidde n'ankuba amabega talina n'ekimu ku ebyo kyajjukidde. Abakazi mbavudde mu mba. Abakazi mbavudde mu mba. Ebyo olwabisirisa munne n'amugamba nti munnange nno akageri Eriva ke yakutwalako omutima n'ebirowoozo yakuleka kisassalala era bw'atyo kyavudde akulyako obusente bwe bwonna n'akwavuwaza ku nkomerero n'akugoba mu nju n'akusindiikiriza ng'ekyonziira. Okwagala kulungi naye kyokka kwa busagwa nnyo. Obusagwa bw'okwagala tewali ddala njawulo n'obw'embalasaasa. Okwagala bwe kukuyinga obungi munnange bwe kukukuba ekigwo enkoona bagisimuzaamu nsuuluulu anti bwe kukwavuwaza gy'ogwa olwawo okuvaayo. Kaakati ebyo nno byerabire, lowooza ku by'omu maaso nga weekuuma obutasisinkana ba Eriva balala nga tonneezimba. Ebigambo munne wa Mivule bye yamunnyonnyola ebimu tebyagwa butaka. Mivule omwezi ogwo Eriva mwe yamugobera bwe gwaggwako musajja watune ku mulimu baamugoba. Omulenzi amagezi gamwesiba yateebereza okudda ekibuye ng'alaba ensonyi zijja kumutta. Bwe yalowooza okudda e Bugerere ng'awulira nayo tajjaayo bulungi, kyeyava agumira awo ewa munywanyiwe agira awattira awo ennaku. Mivule otulo twamulema ng'okwebaka n'alowooza ebintu nfaafa naye ng'ekyokukola tekirabika. Awo we yajjuukirira ebigambo omukulu w'essomero bye yayogera ekiro n'eddiba kitaawe n'atulika n'akaaba.